Ku bbalaza ya Sabbiiti eno ekiwayi kya Forum for Democratic Change ekifugira ku ofiisi z'oluguudo Katonga kyatuuza tabamiruka waakyo omulundi ogwokubiri bukyanga kisaako ekamwana ne kyegowa ku ofiisi enkulu ez'Ennajjanankumbi. Mu bikulu ebyakkanyiziddwako mu mula eky'okutandika kaweefube w'okusatulula ekibiina nga beesiga mu kawaayiro namba 36 olwo batondewo ekibiina ekijja. Gone too soon FDC Mukama akuwa ekiwummulo ekyemirembe. Okulangira kuno kwasanyusiza banna babafugira Ennajjanankumbi era leero obunyikavu bwabwe babubulidde bannamawulire. Akulira ekibiina kino mu kiwayi ky'Ennajjanankumbi Patrick Oboy Amriat ng'ayogerako ne bannamawulire agambye kitabamiruka mu balondera abakulembeze b'ekiseera omulamuzi Esther Nambayo yali yamuyimiriza dda kale nga bonna bemwetabyemu n'abakulembeze abeeyongeza ekisanja bamenyi b'amateeka. A court order restraining the same Birigwa and Katonga adherents from organizing the so-called extra delegates conference on the 19th of September, thus rendering any resolution of such a meeting a nullity. Era obukulembeze bwe balonda bwe bagamba nti obw'ekiseera ng'ate constitution teyogera ku bukulembeze bwa kiseera buba tebuba bukulembeze kubanga waliwo ekiragiro kya kkooti kye bataajulira. Bagamba nti okusinza ku kakiiko k'ebyokulonda FDC Ennajjanankumbi yetwalibwa ng'entuufu kubanga bazze bawanise n'abavuganya ku byokulonda nga mpaawo abanyega. All pieces of correspondence regarding the FDC is made within ourselves. Era bw'oba oyagala okumanya ekigenda mu maaso sente zonna eziddukanya ebibiina bazireeta wano. Banka akawunti zonna tetuzikolako. Sample ennene gye bayita seal eri wano. Abulidde banna abatuula Katonga nti kitebe ekikulu kiri Ennajjanankumbi n'olwokuba tebalina wadde ettondo ly'obuyinza tebayinza kulinnyayo kigere. This is the official seat of the FDC with the authorized officials sitting here. Lukwago cannot come and sit in my office. Kuba tebalina ofiisi n'emu emanyiddwa mu mateeka era tebalina buvunaanyizibwa busobola kutta kibiina wadde baagala okukola ekyawe. Wabula babasabye tava ku nteekateeka za kutandika kibiina kijja n'ekikafuwa okusatula ekya FDC. We in the leadership of the FDC have no objection with this kind of arrangement. The Constitution of Uganda guarantees the freedom of association, which we respect. Abajjukiza abantu bengiza abazibe kutula ku FDC okuli General Mugisha Muntu betekamyako n'abalala kyokka bonna ne baleka ekibiina nga kikyagenda mu maaso. It is therefore ridiculous that Dr. Kizza Besigye and his team would find it convenient to kill the FDC first before forming another organization. Bwatuuse ku Dr. Kano Kizza Besigye n'atulumuka amulumiza obutaba abakulembeze ekitiibwa kuno okulowooza nti bw'atabaawo mpa omulayinza kuddukanya kibiina kino. It's worse with our brother Colonel Besigye, for as long as he is not the leader of this party or has a proxy here in Ennajjanankumbi or any anti-government organization, the country and the entire world has no person that can serve better than he. Alabudde nga batagenda kwetuulako nga waliwo abeewadde obuyinza okusaanyawo ekibiina kyabwe kale nga kaweefube yenna akolebwa okubakangavvula. The FDC is not going to tolerate clowns playing with the blood of people who sacrificed. President w'ekibiina kino ki FDC ku kitebe ky'e Katonga Elias Lukwago agambye nti ku byonna ebyogeddwa mpaawo kigenda kubayigula ttama kubanga bino byennyini ebyogeddwa n'abali mu bibiina ebirala byasatuluka bye baayogeranga. Actually akutte script ya Honorable Norbert Mao byakwata byennyini. Mao yagamba ndi male ndi kino ndi sitaane ndi kino ndi kiri kati ebyo byonna nze sirina ttabu ku byo kuba mmanye ekkuba omukulu waffe Paul yali akutte nditegeera. Kyokka mulabudde okomya okutambala Dr. Kano Kizza Besigye kubanga ono yasima omusingi buli munankyukakyuka kwatambulira. Ffe vuma samba jolonga kola buli kyonna ky'oyagala sirina kyakukola naye tulekere omuyimaawo olutalo lwaffe. Guno si gwe mundi ogusoose nga bannabibiina balwanira obuyinza okakananga ebibiina agamba nga UPC, DPCO n'ebirala tebirutonze. Samuel Sebuliba agafeyo ku Spark TV.